This is Inside Out. Kalumulabi waffe ali ku SML News Yugi nkwaniriza nnyo nnyini ddala weewala okukolera ku SML TV nga bulijjo weewala okugoberera emboozi zaffe n'ebyo bye tuteesaako ebiri mu ggwanga lyaffe nga bwe mbagamba bulijjo nsanyuka nnyo bwe ndaba nga mulina bye muwandiise like comments nzisoma zinsanyusiza ddala comments zimuwandiika ku bagenyi baffe nga zimuwandiika ku mwami Bikirwa zibeera nnungi era njagala mubeere sure nti comments ezo zimutuusaako nezisinga nze gwe muvuma ye ne mumuwa encouraging. That's what I see. Naye tujja kudda ku ekyo nze Simon yanga utaaya. This is Inside Out. Okay, so kumukutu umanyi gwe engeri gye wakulira ennyo mu bintu bya kavuyo UYD kavuyo DP kavuyo nawe nuupu kavuyo abakavuyo bonna bakwetaaga so badda ku mukutu nze bakola gwa kunvuma ne bakola gwa kuwaana nakwenkalejinga but really if you looked at the two of us who is a gentleman? Anti owagendo tebukyali ku how you put on owagendo kati buli ku which content do you so you think by that content nze bavume buvumi gwe nga bakuwaana naye sooka ovumwemu kubanga gomanyeze envumwa gyenvumiddwa nsooka envumwemu nze abantu balwawo okuntegeera nga banvuma buvumi akanalwanda ako kalina enkwe buyaaye bufere bwa Museveni. That's true. Naye nga biri luddawa byonna naye nengamba nti with the time bajja kuntegeera. No, today they see you as one of the best because of consistency. So nawe kenyini kola ki at the age of 47 ongati kasoke bakuvumemu ko balirekera olyoka otegeere bali malamfa because I'm 47 ulamfa emyaka 10 ate balisanga luddawa. Otherwise, how are you doing? I'm fine. We are doing well politically. Health wise, of course, ndi okay. Omanyi Katonda bwakuyamba no clicking 40 wano mu Uganda yaffe wadde toyina ssente naye ng'oli mulamu nga toyina HIV, toyina hepatitis B, toyina cancer, tonafuna pressure, tonafuna sukaali. Biri ebirala kale biba bikyali awo tonabifuna naye osooka neweebaza Katonda ku lwekyo because between the age of 20 and 40 tulwaniramu entalo nyingi nnyo ate ze tutamanyi bulungi. Tuzaala abaana abatali ku programu tuwakula entalo ezitategerekeka buli kintu kyonna oyingirira emize gy'oli ejjusa tukola investment ezitali well calculated okola business eno n'obuukira eri tukola tukola risks ezitali kwegamba between that age. No, it is a disaster naye I thank God nti I am now 40. Just 40. Not just 7. Jemyaka tugiyite mitono 40 just. But I'm still healthy. That's very good. We thank God. I am 47. Not very healthy. I think I have one or two medical issues, but not very scary. Actually, the medical issues zenina ziva mu effect ya tear gas. Bakuba amala. Bankuba kwera olaba lino eriiso terifaanagana na lino. Naye nti era embutu tobivanga. So you are consistent in disturbing. They are also consistent in tear gassing you. You talk to me about consistency. No, because at this age, that's why I introduced the politics of reasoning and politics of decency, as opposed to the politics of komanyoko.
wava mukomanyoko politics talina makulu talina makulu ana bagamba talina ababubi ne baga nti komanyoko politics talina makulu. you cannot rule people by abusing them, you cannot convince them by abusing them. oba osaagamu busaazi. How did yo Kamuli Shogo wateeka ekintu ekamuli ERP? Yes, ERP n'otusuubiza ntogenda kuleetamu bakampala ate nendaba munyagwa. No, as we try tutandikira ddala ERP twagamba we are going to work with other progressive forces. Okay. Yes, because you can't operate within Busoga alone. Naye ng'oyogera ku bya Uganda. Oteeka okubanga owaguza n'ovaayo n'owuliziganya n'ensi endala. Yes, because Busoga yokka temala. Temala, yes, that is true. Eastern yokka temala. That is true. Wowe oyogera ku bya Uganda. So we have allies from other parts of the country. So abamu ku bo bajja ne batubeererawo ku mukolo ogwo. Omukolo gwali mulungi. Abantu wali nabo. Abantu twali nabo njala okwebaza abantu beeka. You are convincing Kamuli. Abantu beeka buli njala okubebaza bakuŋŋaana. Newankubadde nga poliisi yatulemesa okubeera mu first venue gye twasaba ne tusindika wansi awatali properly located bulungi but era abantu bajjayo. Message yaffe yali very clear. Okay. Abantu bagifuna. I had cases to answer before them, especially the case of Lwaki wava mu NUP. I took 1 hour to explain that because kyagimala nayo bulungi but naji explainingako 85%. So they were demanding that you explain. Yeah. Or you fail to burden yourself. No, anti kakati omanyi nze as a practical actor oyita mu field n'olabanga mulimu obuntu. So mu field eno omuganda ga nti obulumira mulimu obulumira mubaddengayo obuyitira nga mulimu abaganda naye kintu kyali kikutte tetutegeera bulungi ekyo ate bannayuganda baagala ekikutte naye bagamba okibeeramu okukizimba naye ekyo kikutteyo kintu kibaye kigemye ate omusadde avaayo. So I had to explain nembawo ensonga from point A to point Z. Nembawo ensonga lwaki nava mu kintu ekyo. Okay. And I was exonerated because issues inateeka even time was exonerated. Ebintu byonna ebize bibeerawo byembadde njogerako nze binayisibwamu buli muntu yagamba nedda niwe naalibadde yenze naalibadde nvaayo. So kyotanatereeza bulijjo wava mu Nuupu wagobwa mu Nuupu. What is the truth? Because those are two different things. Did you voluntarily exit the party or you were chased or harassed out of the party? Mu Nuupu byombi osobola obigatta ebyantuukako. Wagobwa nti nagobwa bwe bakwejjako. But in a diplomatic way they handled it in a very sensitive way. Naye era baalekamu ebituli bingi because nali nsobola n'obatwala mu kooti kubanga olunaku lwe baŋŋamba nti tukugyeko obuvunaanyizibwa bw'obadde nabwo. Tukusikiza mwami gundi. Tokkirizibwa kwenyigira mu bikwekweto eby'ekibiina until further notice. Lwaki bakugobye? Further notice means lindako. You know the problem with the further notice is different. You can say until next year, until next month, but when you say further notice. So the decision was taken in November 2023. Okay? And it will up to May. Nga further notice ekyakola ki? Ekyatambula. Nakati kweri. Up to May 2024. And you know in politics. Politics tayinza kubeeraawo ng'ali. Yes, you know, further notice exists until mother notice comes. So I was blocked from access, from participating. Okay. Mu kibiina activities zaabwe. Okay. Command yanzijizibwako. But ekyasinga okubeera ekibimu ekyo kubanga ebyo bikolebwa ku buli muntu. Nali sigenda kufiira mu ekyo ekifo. Is to take those kind of decisions nga siweereddwa mukisa kukola ki? Fair here. Yes, to defend myself. Do you think something would be different if you were hard? Yes, yali tasobola bisalawo bw'atyo.
singa yampuliriza because the Satan oba omuntu eyali behind of all those confusions, especially the issue of Kyabazinga, was in that meeting. Yes. So you took advantage of the meeting to malign you. Yes. And you were not there. Yayita olukiiko lwa Busoga yonna because embaga ya Kyabazinga bwe yaggwa, it was on Saturday. On Sunday evening netufuna invitation by phone call between emergency Busoga meeting at the headquarters on Monday at 9 a.m. Netuzivuga nali Busoga era nga bumanyi tuli mu mboozi ya mukolo gwa baba gwatambwire ngendo tuuka mu parking e Kampala nga waliwo ka section of people akamanye ekituyisizza already and they are celebrating and that was Mufumbiro, Muwanguzi, Swengere, Jamaa Mukuve, you know that short man. Who waliwo akawala akalala bakayita Mariam Sujiro Wanda Whiskey nako kali mu Jinjao. That was the team. So kitegeeza baali bamaze okwanjula ensonga zaabwe ne bategera n'ekinaavaayo nti oyo tumumaze and we are celebrating in the parking. Good. Kati tugenda okuyingira mu body room to have a conversation ng'omukulu bwe yatuyise ng'olwedde verdict eri ku mmeeza. Ekyasinga okunuma Butampa Mukisa kwewozaako era Kyagulanyi ne Rubongoya bajja kunkonvinsinga nnyo okubasonyiwa ku nsonga eyo ne bwe kitwala emyaka 2. Tugambe nti abagamba nti ako tukamaze baakumala no owula nga togwangayo mbali ahead. They achieved one thing, kubalekera space ya Nuupu. Okay. But space ya politics mwendi olemeddemu lwabigini olemeddemu space lwampa nali nange mmanyi nti finally owedde kati kyewansingako nti nze space ya politics nange yenjokya. I thought of leaving one party to another. Yes. Gwendooza n'omanya nti olw'emputtuuyo you are too hard to manage, you'd rather go and manage yourself. Because I see you crossing to, I thought the probable issues would have been to wandisaze n'oyingira FDC or was still NRM. In fact, we had 3 options with my inner team, the Revolutionary Command Council. okawulidde Bigirwa's inner team. Yes. NRM ina seki ina the Revolutionary Command Council, RCC. Yes. Twatula ne tukola analysis ndikakati bannaye tulina option yes tulondekemu esooka kuwumula ebyobufuzi. That was too early. It was an option on the table. Eyokubiri kuyingira NRM. That was the most valuable of all options. Eyokusatu kutandika ffe. Tetukkiriza kuwumula byabufuzi, tetuyingire NRM, tutandike. So netukola SWOT analysis kwezo option emmeka. Yes, sir. It took us 8 hours. 8 hours, yes. Me, if I had attended that council, yes, the Revolutionary Command Council, yes, I would have chosen the option of joining NRM. One, you have belonged to so many things. Say, byokutandika ate era ngende. Number 2, Busoga Bigiro, I have to tell you this on camera. Ntaddemu emyaka aga kukonvinsinga Basoga kuva NRM mbi. Naye buli kalulu akajja bongera okulona mu ngeri endaga nti gw'oli ku bibyo naffe tuli ku byaffe. Now if you aspire to lead the people, you cannot be far away from them. You have to be them. Kakati on the contrary, era tetwali option yote yali because I've given you reasons. Yes, naye twali kuyiyemu amazira ne tukuwangula olw'ensonga
twatunuulira ebizibu NRM byerina. Okay. Tutunuulira ebizibu okuva mu byobufuzi. Okay. Byetugenda okufuna. I have invested now 25 years in politics. Nkirekere bana abakayingira olwokubanga bazene bazene politics obukumanyoko enkwe. No. Netugamba nedda. Kati netugamba katutandike. Space ebbanga lyonna eba yakulwanira. Kyagulanyi yalwanira nnwanire. Kituufu. Dr. Besigye was not weak. Yeah, because when Kyagulanyi went to FDC okuwasaba kadi yasimbe ku MP. Bamulabanga underdog. Nobody accepted it. But he fought for his space. Yes. Nagira. Kakati ffe niwe tunaaba tuli mu kaspace katono katya naye nga mwetuli. But did you look also at the costs of starting? Yes. Obulumi. And we have faced it. We have faced the rough. Obulumi n'obuzito bw'okutandika. Yes. Obumanyi. Era tuze tubuyitamu. Era olyandika nvumwa. Nga bwempeereddwa biliyoni 1.5 okutabangula no. Kubanga basooka kugamba nti that is Anita Among project. Ne bapepeteewa Anita nga nsiriiyo. Bagenda okulanga ate gwe n'Anita temu. Ne bagamba that is Muhoozi project. Ewaffe toli. We can't even manage you. For us, we want people of sober minds. We cannot manage you. I am a sober one. No. Among the sober one. Not here. Ne bagamba oyalayika jjajja yakoze ki? Yamutumye. Yamutumye. Ne bapepeteewa jjajja nga siriiyo. Ne bagamba akasajja kagumye bugumi. Tulabe ne bagamba naye tekagenda kumalako kuba tekayina ssente. Kati ngamba ekyo batulangira nnyo fa abatalina ssente yandiso naye talina ssente. Ssente becomes ssente. Tebasobola kutunulira ideas zogira. Bagala batunulira the resources zokozesa. So with the time nenemerawo wetwogerera wano we had a rally. Yabaddeyo nga teri mujjajja teri Kyagulanyi. Oli mutuufu. It was a bigirwa. Eriko bigirwa. Eriko bigirwa. That was good. So that is politics. I want to congratulate you. But you must also be aware that the virus that has infected others, akawuka akalumye bali abalala naye kasobola okukuluma. Kyekisooka akawuka k'okweyagaliza. Kati bw'oli awo olowooza ERP eteekwa kulemberwa bigirwa all the time. Yet the reality is another leader can emerge from ERP. Now, once that leader emerges, you'll have the same conflict with that leader the way Kyagulanyi had with you. No. That's a fact of politics. No, kakati nze enjawulo gye nnina ku bannabyabufuzi abalala nti I have seen it all. Yeah, that's true. Tewaliiwo kabadi mu byabufuzi keesirabye. Akatreason kwe bakulinza. Akatreason nkyakawonye but other cases zonna tuzibaddemu. Naye anytime oba okisuubira ekyo kasoba ng'okyali mu kisaawe. Kati nkozesa experience yange okumanaginga situation. We have had issues mu ERP. Naye nenkozesa obusobozi bwange bwe nnina ne managing. Tiimu yange baali bagikubye nga bagisaanyizaawo. Nga buli muntu agamba okubreakinga bigirwa tumukubeko bali abaana. Abaana botegeza n'aba RCC, the Revolutionary Command Council. Eyo Command Council then negaali. Kati naga tumujjeko abo abaana asigale yekka. Nawaleetera $5,000,000 newasuubiza 12. Omanyi mu kyalo omuntu waba operatingira mu $1.5 ku 2 mu nnaku 3 noleeta emboozi $1,15,000 ebintu bikyukira ddala. Ebintu bikyukira atandika okumogesa endanga ng'eriso liryo tulikuba I understand. If you are surviving on an economy of 15,000 within 3 days, 5 million would be too much for you. So ezo zonna entalo nzibaddemu eyo nga nzirwana. Really? Nuupu yatuuka ekiseera negamba kati neyogera eby'essente. Niga bacommanders baffe bonna bagenze nabo tubagule buguzi. Baveeyo.
Did they take any? No, the core team yasigala. Kiki osinga okusubwa mu Nuupu? What do you miss most? There must be one or two. My friends, maybe. You miss your friends? My friends, abamu nziya bakola, abamu baali bandabanga yes nga ndi mentor waabwe era nga bwe ntuuka I command respect right from MPs paka yes. Temukyalabagana? Anti kakati bo tebakyalina conscience yaabwe bo teriiwo, tebeetegeerera. Okay. Yes, it is destiny yaabwe yonna n'ebintu byabwe byonna politics waabwe yenna bamukwasa omuntu ogwo is the one to determine their fate. Kakati beegendereza nnyo okulabika nti tebawulisiganya n'oyo atakkiriziganya naki n'omukulu. Kivola abazanya ebyobufuzi byonna ebyekinanfuusi nga bagezaako okusika attention y'omukulu abawe flag. The inside out ne General Moses Bigirwa. I think General Moses Bigirwa munnabyabufuzi nyongera okukakasa nti akuze kubanga a fool would have told me that they miss nothing, which is not possible. Ne bwe babufumbo nga bwafalaga nti kisaada kyange kyali nga kitamivu ayi kekigula kumamba. So I am happy that out of your political maturity at least you miss friends. I had many friends in Nuupu kubanga abamu twava nabo mu DP, abamu ne tuba creatinga twabajjamu NRM, kati Masi wa Lukamba twamujjamu NRM. Manje eri namujjamu NRM, Bamulezi mu NRM. Those are my friends. Ahead of this hot political space, political space eyongera okwokya na bino biwulira, you see what is happening. Embeera eraga nti egenda kubeera harder. Is there a likelihood you'll return to NUP? But you see, politics, everything is possible because they are dynamic. Siyinza kukola statement eggalirawo ddala 100% because situation esobola okujja nga Kyagulanyi ayogera byebyo ne Museveni byayogera. It is possible in politics, you know it very well. It is possible. Yes. So tesobola kugamba nti never. But okusinziira ku bintu nga bwe bitambula at the moment sirabawo bwetaavu because kati at least I am confident nti abalabe bange mbamanyi bwe bayimiridde. Okay. Ne capacity yaabwe ngimanyi. Kyenina okukola nkimanyi because nze this is NRM, they are my enemies. This is NUP, they are my enemies. The only route I'm remaining with is kubaba omulamu wakati. It is a hard route, but I have to take it. Okay. So that means that is also a mature reply. Never say. Never. Tugamba in politics, anything can happen. Anything can happen. Because if you contacted me in 2005, 6, even up to 2016, 2020, nonga nti muyanga oliwo NRM ngakuvuma birawo luyi adupika wali arrogant yes nga situka busitu sinemba woli. Today ndi secretary I'm the secretary for publicity o NRM egadumire osese kachi bampa wali ngambiddewo nakatandika kyo ati dokola ki no the people voted for me nenkwata ku mutwe because ebula moji kyebadde nkugamba yes abasogo tulemereddwa. And I'm saying tulemereddwa. Yes. Tulemereddwa bamatiza nti Museveni is part of their problem. Era olwadde munkunyaniza bulijjo okwakulinda dda bulijjo omutwe eyo gy'obadde oli naye kati biki and in no time they voted for me ku one ku kyalo ne banonda ku Muluka ne banonda ku Gombolola bantwala ku district from district bantwala ku national. You understand? Yes. So sometimes you think it is very wrong for you to think that the minority are the only right. Sometimes the majority, despite their flaws. Kakati nze Busoga ngizitadinze nnyo ebbanga ddene eyina ekisooka historically abasoga abakabeera serious mu politics wa Uganda ba mirundi egi simanyi bana bakugambako. Abasooka ye Sam Wilberforce na Diop kenyini mu 60s.
Gwonga nti yakwata Obote ettayi. Tukirya babiri is the most Musoga serious politician atanaba ku challengingibwa. Sir William Wilberforce. Because ye yatandikira ku ntebe esooka n'aganzi gyenjagala okusinziira ku mbeera eri mu Uganda. Imbu yasabako wa president. Yabusaba. Bwega yakyagala. Ne bawooyawooya muwooyewooye nti mukulu katugire bwe tuti. Baku vice president. Jangu obeere wano omyuke muno mutambuze nakkakkana. So you consider Nadiope to have been a serious politician? Yes. That's good. Mu kifaananyi ekinene ekya Uganda. Yes. That's true. Kati the second phase of serious Basoga. Abasoga bali basoma nnyo ebyennyonyi ebyo. Kati Obote waaviirako. Air Force yali eri mu 71 Air Force yali erimu Abasoga bangi. That is true. Kati mu 76 bali bawunzisa Amin. Air Force. Bali bekozeemu embeera awo nga Amin bagenda mutegula. Era mu bunafu bwaffe ne baba waaguyuwa omuzannyo mawulire ne gatuuka ne babalya. Ng'era Musoga. Ne babalya. Abamu ne babasalako emitwe, abaawona ne bakola ki? Ne bafuluma eggwanga kwegamba ne mu Lusoga nga mu Lusoga ne bakoba nti baasansuka. Baasansuka. Project n'ekomaawo. Oyo owookubiri. Eyookubiri. The third generation was in 2018, General Bigirwa Moses. And the colleagues I worked with, ffe twaddamu okutwala enjiri ey'okukwata power mu Busoga. Ono serious note era Busoga neewuliriza. Ne wini ne tugifuna. There was a time I and Baswale Muhammad Kezala thought of taking state power. And we looked at Muhammad Baswale Kezala as a likely presidential candidate. Mwalemwa n'okwatula temwayatula. Kyakomeyo nga mukirowoozaako bulowooza. Okwatula. N'okwatula temwayatula. At least nze nno nayatula. N'engamba yamwe revolutionary president for ERP. Ekyo kitegeeza nti twogera ku bintu binene. Tekyogerekeka. No, I think the mistake gye twakola twalowooza ne Kezala nti tusobola okukikolera mu DP. We thought we would have used it. Ensobi Busoga gyebadde naye emyaka emiyitirivu ennyo era nagizudde is to plan with the Kampala people. Kasito planninga n'abantu b'e Kampala ekyo tekisobola ttambula. Never. Ebbanga lyonna batulabanga ba second citizen. Ab'e Kampala. Of course, they are second citizen. Ola ne bobo otuuka mu lukiiko, they address you by your tribe. Musoga iwe kati atuuse wuyo. Musoga atuuse wuyo. Musoga gw'ogamba ki? And I thought that Kaljeregere was a joke. Ey'olujeregerero. Baba kitegeeza. It gets into their mind. So kakati eyebadde mistake y'amaanyi Busoga gyebaddemu ebbanga lyonna nti Busoga weebe n'asituka okweggyako ekisiraani ekyo erina cutting off netiwaka ya Kampala netufumba ekyaffe wali era ffe mu ERP olutalo lwe tuliko twagala amawulire nga gava eri okujja eno so si gava eno tetwagala amawulire kuva Kampala kujja waffe enkola etulemeza mu mbeera eyo bukyanga abazungu bava wano. I think it is the same problem kyetulina ne mu mawulire mu journalism waffe. Radio z'e Busoga zirindirira ebyogeddwa e Kampala nebikola talk show nebikola amawulire nebikola discussion nebidominating. Yet I would have loved to see news made from Busoga hitting the streets in Kampala and maybe cameras running back to Busoga to know what is going on. Mu bubi bwakyo your issue of embaga ya Kyabazinga and Bigirwa actually drew the media from Kampala to Jinja. Wrong as it was, but omwana yali akulanningidde
era bikiro wenkutira nti oli musajja nali simanyi nti ova mu kinnya ekyo kubanga nalaba nga bakudampinze mu kinnya futi 5 baagala kusuulako jjinya naye ng'osigazaayo waggulu muntu omu yekka akuwaka jjambo but you fought and I explained that matter very well okulw'omukaaga abantu ne bategeera ani yali akiri emabega kyatandika kitya kinene kubanga you come from Kamuli from Kamuli municipality ddala gwe ate omugabula Allah it was big but you were lucky you got out of it oyingira ddi basement ate basement tulaani Lunyankole nze mbadde mu basement ebbanga lyonna yuno Lunyankole eyo tosobola kugamba nti kino kyendiko kakati kyakunyingiza basement fe tusigala tukola no you have to enter the basement oyinza okuteeka okujja mu basement bw'anaaba asazeewo si kusagawo okyetaaga no bw'anaaba asazeewo ng'ayagala ffenna atuyise mu drills ezo tuyiga Olunyankole ajja tuyisaamu but nze I think it is a wrong strategy olw'ensonga nti omukulu oyo mugeraageranya ne balunyanja abavubi bwamanyira ennyanja n'agamba yawugira mu mazzi gonna oba oli awo ng'agwa mu gemeeri weeyitira olw'okuba ennyanja agimanyi akomaawo mumunoonya nga temumulaba because agudde mu international waters avudde ku level gy'asobola kakati tosobola kunyiga mapeesa ga provokinga public ebbanga lyonna ojja kunyiga epeesa ezibu mu public naye with the due respect nga temwogera ku byebavunaana edimutwe for example nti kituufu ayamuteri yubigirwa abaana abo abakuuma principal bakuba bannamawulire Masaka ne babinonera kamera kituufu ekyo why don't you talk about that case is a legitimate case okay case ya assault is a legitimate what case but eyo case tetwaza muntu mutokya kyemba never who was tortured mutwe bamutokyalinga nze namulabye ekisooka ku CMI tiyalina mu basement omusajja yayogera bibye yali ku CMI wali nti wekiwe batande bagamba basement bonna kyobula ntegeera nti bannabyafuzi bano tebali serious bonna bakutte ekyo balowooza ebyeddala mu omusajja adde kati basement gyali ayogerako CMI ayina basement ena emyaliriro 3 wansi nze banzikirizaayo ngimanyi bulungi nnyo era Eddie Mutwe byadde ayogerako nabiyitamu enkovu ziyabadde alaga mmanyi yazifunye atya omanyi ekiri eyo because I went through amazzi ge bugagamba ge yasulamu bagiyita kabuli naye kisoboka balina kabuli wali n'otula mu mazzi omwezi mulamba nga bwagamba si mwezi kuba tebagambwa amaze omwezi mulamba mu mazzi kati mwezi gutya bukyanga bamukwata omwezi tegunawera so abeera mu mazzi kati tocha different tochas weziri wali ku CMI kati emikolo gye nga bwe nagiraba nange bankola ki babinsiba ebyo bakusiba empingu ne baleega omukono guno waggulu okay ne baleega okugulu kuno wansi eri madaala kati ne bakuwetamu omugongo bwe bati nobanga omubiri gwo gwonna oguwanirira ku guno ogulengejja ogusigaddewo kati wano empingu nga bagititanize n'eri empingu wansi nga bagititanize sebo ne woobanga ekintu wakikola ne maama wo nga mu butuufu wakikola okyogera okyogera kati nze enkovu zinalabye ezo nendabira ddala nga nabiyitamu ku CMI kati olw'okuba yazitowa empingu ne zimukola ki zimunywa ne zimusala nina omwami gwe batukwata naye yazikutula nga yazitowa nnyo n'omuyita buto oyinza n'okuba omumanyi yes empingu yakutuka n'egweri eno eyawaggulu yakutuka naye ng'eno ekyakutte okugulu kakati yali amenyese singa yali n'amagumba gano agafa amawanvu yali amenyese naye kyamuyamba nti musajja mumpi okugulu kwewetamu awo katini ne bakusimululayo that torture I know it very well
so Eddie Mutwe byadde akaaba mbimanyi. Kyebamwongeramu ekirala kye nalaba bamusiba empingu zombi amakono gombi n'alengejja. Ekyo kyekyatta wano sisitimu ya wano kubanga eri empingu ekutula naavu za wano ezicommunicatinga kivula nti wakyacommunicatinga bulungi. Omanyi okulengejjera ku waitiyo ngolinga abasajja bana ababucha we balengezza ennyama ku kaguwa bwe wati bw'obeera bw'oti n'olengejja. Kati eyo tocha gye bamusabye. Are you talking about real things? Yes. Real things happen in Uganda? Yes. Oh, really? I'm telling you because nze njawulo gye nninayo nti toyinza kuleeta kyesirabanga mu byobufuzi bya wano kyekinfuula ow'enjawulo. Ne wali e Masaka wabadde Masaka Central Prison naliwo omwezi. You in Masaka Central Prison for a month. Ng'oli musibe. Ate okubanga we nasulanga naye bamutadde. Kati kyoba okola wandibadde ogenda n'omulabako n'omugumya n'omugaa nti munnaye oli mufumu sobola kikola ekyo lwa nsonga nze nsympathizinga naye era musaasiranga muganda wange mukulu wange mu myaka ate nze ndi mukulu we mu byobufuzi nsobola mugumiza wano because tiimu ye engeri gyezannyamu bazannyanga abalowooza nti ebyapeninga kati bisoose kati. That's the biggest problem with it. No, I agree with you. Ekizibu ekikulu ekyannuuku buli kye bakola balowooza nti kisoose ku nti be basoose naye kati nkugambye nakibagamba nga twalinda Besigye nga twakola fujja ejjinja Kirinnya road ne twalira streets ne twekalakasa ne tukola ki. We have done this before. That's why I don't believe in anybody, you inclusive, alowooza nti those old methods can take Museveni away. Because twabikola. Because that's why I introduced a new method. Netukongoka tebikola. That's why I introduced a new method of regional political empowerment. Maybe. Yes. Because tebikola. The truth is, for 20 years we have done those things. Kakati omuntu alaba Eddie Mutwe kati nga akaaba ku TV alowooza nti bambi yasoose okukola ki. But I was same way at for 9 days. Nzamba yiche kitegeeza. Nenvaayo wali naliwo omwezi. Kitegedde. Kati ate nze nno naliwo ku mata enzibu ennyo kukuliza General Museveni mazaalibwa ge. Inside out. Ebino ebyemmwe byakusanga. General owa Eastern Revolutionary Platform anzijukiza nnyo yakoze amazaalibwa ga jjajja ate lwe yasaba erinnyo lya President Yoweri Kaguta Museveni likeberemu okutegeera emyaka gye olwalira akutegeeza nti ne Eddie Mutwe waali yali yatuuka mu bikulu byotajja kwera puroguramu eno y'olwaleero Bigirwa akunnyonnyodde lwaki bwe yava mu NUP teyegatta NRM. Bwetyo bwe tumaliriza nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out.